ako era akawererako ddala ku lw'obuvune bwe nali nafuna, naye yessaawa ey'okubeera nga tuddamu okusoma n'okuyiga n'okutegeera era twongere okubeera nga tumanya, twongere okubeera nga tuyiga, twongere okubeera nga tutambulira mu kkubo eggolokofu eryo omutonzi lye yatuteerawo nga tusinziirira ddala mbajjajjaffe, kubanga ffe tuli bikoola bukoola, tuli matabi agava ku mirandira. Omuti bwe guba tegulina mirandira tegusobola kubeerawo. Kikyentegeeza nti bajjajjaffe gy'emirandira era nga tutambulira mu bigere byabwe. Weewaawo era tugenda kubeera nga tuyiga ku bintu bino eno. Nazoose ne mbagamba oba ne njogera ku musana. Omusana guno eno tugulabiramu ekitundu kya jjajjaffe kiwanuka, era omusana guno eno guwonya. Lwaki ngamba nti guwonya? Ebiseera ebimu naddala ogw'okumakya bagenda ne bakugamba nti nno gulimu vitamin D wamu n'okubeera nga bakugamba okutambuzaako ku bigere. Okiwulire munnaye, ki ky'obagezaako okugamba? Omusana guno eno gugenda kubeera nga okuwonya endwadde ezimu, okutambuza ku bigere era ogenda kubeera nga owona. Ate era omusana guno gugenda kubeera nga gukuwa ku bbugumu, naddala gwe abadde awulira empewo, naddala abalimu omusujja, nti onaalwala oliramu olwewewo n'ogenda n'oyanika ku musana. Ki ekiba kikutumye ku musana okweyanikayo? Oba olina ky'oyagala okubeera nga owonyezebwa okuviira ddala ewa jjajjaffe Kiwanuka ne bajjajja abalala nga babeera bakwatiddeko nga obeera oyagala okubeera nga owona. Okiwulidde munnange? Wabula n'ebirala bingi ebitudde mu musana guno. Abazungu abaliko mu nsi ezeewala mugenda ne mulaba abazungu nga bali mu kweyanika ku kasana ke bayita nti sunbathing, nti agenze kunaaba ku musana, abeera agenze mu kweyanikako. Okiwulidde munnange? Era omusana guno eno gukola emirimu mingi nnyo, wabula tuula wansi otandika okubeera nga ogifumiitiriza, ojja kubeera nga omanya nti omusana guno gwa mugaso nnyo eri omwoyo gwo wamu n'omubiri gwo. Weewaawo katulabe ku mwezi. Omwezi guno tugulabiramu ebitundutundu eby'enjawulo, wabula omwezi guno ogenda okubeera nga gukugattaganya oba nga gukukonekitinga ku nsonga ezimu ez'obutalabika, nga weewaddeyo okumanya n'okutegeera okuva eri omwezi. Era gujja kubeera nga guggulawo amaanyi agakutuddemu, amaanyi ag'omwoyo gwo. Abamu bantu batini nnyo abasobola okuddako ebweru ne mutunuulira omusana ogwo nemwongera okubeera nga mugutendereza n'okubeera nga muvunnama gye guli. Omwezi ogwo gy'okoma okubeera nga ofulumako ebweru n'obeera nga ogutendereza n'okuguvunnamira, ojja kubeera nga okwata omwoyo gwo okubeera nga oguwongayo eri omwezi. Omwezi gujja kubeera nga gugattaganya eri obutalabika n'okubeera nga guggulawo amaanyi go nga ag'omwoyo. Kubanga omwoyo bwe guba nga gwasibwa, saba omwezi gujja kubeera nga guggulibwawo enzigi ezo ezaasibwa. Okiwulira bulungi munnange? Abasinga bino eno mubitwala nga kwegamba, mubitwala nga abatayagala, naye nga kino kyekyo kyekituufu. Tewali agenda kubeera nga ababuulira amazima, wabula gwe kennyini olina okubeera nga ebigambo by'owulira ne gwe kennyini ebigambo bye bagamba olina okubeera nga obinoonyerezaako n'ofuna okumanya n'okutegeera. Okiwulira bulungi? Kubanga guno omwezi abasinga ffenna abasamize abalubaale lwaki tusulako ebweru? Empewo y'ekiro eyo n'omwezi ogwo gutuyambako okubeera nga tuggulibwawo amaanyi gaffe. Oba ntegeereka bulungi nti bino byonna teri munaddiini agenda kubeera nga abigamba mu butuufu bwabyo, naye ng'ate bannaddiini abamu bategeera ensonga ate era basobola okubeera nga bakola ki? Bavunnama eri ensonga ng'ezo. Ne bajja wano babuzaabuza. Tugenda kubeera nga tubabuzaabuza, tugenda kubeera nga tubawa ekyo kye mulina okubeera nga mugoberera n'okubeera nga mukola ki? Mugenda nakyo mu maaso. Kubanga guno omubiri gufa naye ate omwoyo tegufa. Okiwulire? Omwoyo tegufa. Omwoyo gukomawo ne
gwongera okubeera nga gulungamya abalala nga ddala gwategeera wabula guba nga tegwategeera bambi gukomawo nga nokukaaba gukaaba olw'ensonga muba muguyise okubeera nga gubalungamya naate nga nagwo tegwamanya tegwategeera nga tegulina kyakubagamba wabula okukaabawo obukaabi. Kiringa wonalaba omwana ow'ensonyi okumubuuza n'abeera nga alimu ensonyi n'ebiyengeyenge ne bijja. Okiwudde munnaye, katubeere nga tutunuulira ku nsonga ey'ennyanja wabula n'emigga wabula n'ebirala. Ennyanja eno yonna nga tulina Nalubaale maama era ffenna etugabirira, wabula tosobola kubeerawo nga amazzi tegaliiwo. Lwaki? Naawe kennyini mu mubiri gwo mulimu amazzi. Oza lwaki ogwamu amazzi ogenda ne bakuteekako drip ngamba olwo ng'ogenze mu ddwaliro ayo ery'abazungu, wabula kubanga tulina amazzi mu mubiri. Wano mu bujjajjaffe, bajjajjaffe babeera banywera ku ggwe, naddala jjajjaffe Musoke aba akusimbyemu oluseke wabula ng'agenda kubeera nga akukaza, wabula mu kwokaza obeera olina okubeera nga weenoonya, n'okubeera nga omuterawo kikyayagala oba nsumbye nabeera ng'anywera okwo kubanga abeera anywera ku ggwe. Okiwudde munnange, wabula n'emisambwa emirala jjajjaffe Nakalanga ne kennyini ayinza okumalamu amazzi n'asobola okubeera nga obeera ng'omulwadde wa siriimu naye ng'ate toli mulwadde, ng'ate olina kubeera nga weenoonya n'okwemanya n'okwetegeera. Bino byonna tulabiramu amaanyi g'Abassaalongo ne Bannaalongo n'abaana abalongo. Kikyengezako okugamba abaana abalongo be batambulira mu migga ng'egyo. Emigga egyo bulijjo okuma okubeera nga gikuyoleka mu bubaka. Omanya nga omanya abaana abalongo naddala jjajjaffe oba omulongo Mayanja abeera nga akubanja. Okiwudde, oba akubanja ffumu lye oba akubanja ogenda okunaaba oba akubanja ogenda okumanya n'okumutegeera n'okumugabulako. Bino byonna twayisizaamu yes osobola okubeera ng'ogattaganya nakki ekikubonyaabonya nakki ekikubuzaabuza osobola okubeera nga odda ku kkubo ettuufu eryo omutonzi eyakutondera okutambuliramu. Nti weewaawo kale nno wano wonna zino zonna ennyanja zo ngaawe tugamba okwezza obujja kwe kunaaba okwo. Gyokuma okunaaba n'okubeera nga onaaba bulungi kwe kuggulirwawo kwe kulongoosa omubiri gwo wamu n'omwoyo gwo. Kubanga gyokuma okunaaba ebyogo ogaseemu ku mazzi g'ennyanja, amazima ddala obeera okutukuzibwa okuviira ddala munda. Okuviira ddala munda kiba kitegeeza amaanyi agakutuddemu oba senta y'amaanyi ekulimu eri munda otuba tugenze ku mwoyo, ye senta y'omubiri. Senta y'omubiri gwe mwoyo, era bw'oba nga tolina mwoyo mazima ddala obeera tolina bulamu, obeera oli mufu, obeera oli mu kitundutundu eky'obusirifu ne bakuyita nga tosobola kuwuuna tosobola kunyega wabula nga ddala wagenze dda ezzira kumwa oba ekaganga. Okitegedde bulungi munnaaye. Kale nno tunyiikire okubeera nga tunaaba ku byogo, tunyiikire okubeera nga twetukuza, tunyiikire okubeera nga tutambulira mu kkubo eryo omutonzi yatuteerawo. Tetubuukira ne kino ekyajja obuzzi, tetubuukira n'ekyo kye baatuteerawo okubeera nga batubuzaabuza n'okutujja ku mulamwa n'okutujjako obugagga bwe twalinanga mu mitwe, oba ngamba obugagga bwe tulina mu mitwe, amagezi, bugagga amagezi. Kasita obeera n'amagezi amazima tewali kisobola kubeera nga kigaana, kubanga buli kimu obeera ogenda kuba nga oyiiya ng'osinziira ddala mu maanyi agakutuddemu, mu maanyi agakwambala wabula n'ekyo ekikulimu kyolina okubeera nga okwatagana nakyo. Obeera bumu nti omubiri gukwasaganye n'omwoyo, waliwo okubeera nga mweyawula ng'omwoyo gukugamba kirala wabula nga n'omubiri gukugamba kirala. Kati kugamba n'obeera nkubuzibwabuzibwa okw'amaanyi, wabula tambula wamu n'omubiri gwo, tambula wamu n'omwoyo gwo osobola okubeera nga oyiga ku nsi eno. Ensi eno tetwajja kubeera nga nti tufunako bya bugagga, tufunako byaki, nedda. Ensi eno tugiriko nga omubiri ogwayambala omwoyo oba omwoyo ogwayambala omubiri. Omwoyo ogwo gwali tegusobola kubeera nga gutuukiriza kye gulina okutuukiriza nga guli
mu form ey'omwoyo oba mu form ya spirit. Abakkiriza ffenna mu spiritual world nsaba twekubyeko mu ngalo omuli okubeera nga tugoberera ekyo emyoyo gyaffe ekitugamba ne bajja gyaffe omuli okubeera nga batuluŋŋamya. Bakitegeera bulungi. Wano ku nsi tuliwo okubeera nga tumanya amaanyi agakutuddemu. Omanya amaanyi agakutuddemu mu foomu y'omubiri. Mu kitundutundu ky'omubiri kye kirina okubeera nga kitambuza omwoyo ogutuddemu. Mumanye nti guno nabagamba emabegako awo nti omubiri eringa mmotoka, okiwulidde, kagaali, kapikipiki eringa transportation system ey'omwoyo. Okitegedde, omubiri gwe gulina okubeera nga gutambuza omwoyo ng'abantu bakulabe, kubanga abamu kubanga tolabika manya babeera bagenda kuyita muzimu oba bayinza okuyita ekintu ekitategeerekeka. Ekyo omutonzi kye yasooka n'ajjawo n'agamba kambambaze omubiri bagende ku nsi basobole okubeera nga bamanya ki kye bali. Wabula ova ku nsi eno nga totekedde ki kyoli, ekyo ojja kinnyonnyola eri omutonzi waffe, eri oyo eyakutonda. Okitegedde bulungi. Katudde ku kitundutundu eky'ebibira. Ekitundutundu kino eky'ebibira nga tugamba nti ebibira wava empewo ennungi oba ewali emiti oba ewali obulamu tewabulawo bintu bya kiragala, omuddo wamu n'emiti, ebitooke wamu n'ebirala oba ebimuli ng'ebyo. Kati bino byonna byonna ogenda nga tobirina, tobalanga n'abali mu nsi ezo ez'eddungu oba ez'omuzira ng'ezo bafaayo nnyo okubeera nga bateekawo ennyanja ng'ezo, ne bateekawo emiti ng'egyo bakuliyetinge obulamu. Kubanga waba nga tewaliwo miti, manya n'omukka gwe mussa n'obulamu bwennyini bubeera tebuteredde bulungi. Era bali mu nsi ezo kimanyi okukaaba kw'amaanyi, naye ensi bwetyo lwagitonda kyesayidi eyo. Kubanga ebibira bino eno ebitudde ku ttaka lino, ettaka lino bw'obanga otudde ku ttaka lino eno manya onoonya okwenkanankana. Okwenkanankana okwo kwengamba wenkanenkane n'obulamu obuli ku nsi wano, obeere nga okwatagana n'omwoyo gwo, omwoyo gwo okwatagane n'obutalabika, wabula obeere nga obeera mu kitundutundu ng'ekitonde eky'omuntu. Okitegedde bulungi munnange. Era bino byonna byonna bw'onaabeera nga obikwasaganyizza kwe bajja okugamba nti no kati oli stable, oba ostabilizinze mu mubiri, oli ready okubeera nga osoma n'okuyiga n'okutegeera. Okitegeera bulungi nti bino byonna 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 yes tubikola naye nga tutegedde. Yes bikole nga tonategeera, bigenda kubeera nga maaso eyo newonadda ng'obirinako idea, newonaaba nga obiwakanya, newonaaba nga obikuba, newonaaba nga gwe kennyini weeyita sitaani. Lwaki ngamba nti gwe kennyini weeyita sitaani? Lwa nsonga bajjajjaabo obayise sitaani, bajjajjaabo baakuteeka ku nsi. Kiba kya nkizo nnyo okubeera nga otegeera nga tonagamba nti jjajja wange sitaani n'okumuyita ekitategeerekeka. Okitegeera, yita jjajjaawo ekitegeerekeka, jjajjaawo muyite mu bulungi, muteeseganye era asobole okubeera nga akuyambako. Obutalabika bwe butuyamba okubeera nga tumanya ebyo ebyaliwo, ate era ne butuyamba ebyo ebijja n'ebigenda okubeerawo. Kubanga gw'oli muntu olabira kumpi, olaba awo tosobola kulaba kiri mu kisenge, wabula bw'okwataganya ne bajjajjaawo osobola okulaba ekiri ewala, ekiri emabega g'ebisenge. Okiwulidde munnaye? Osobola okulaba buli kimu, omuntu n'omubuulira ekimuliko n'ayongera okubeera ng'akaaba, lwa nsonga oba omubuulidde amazima, ate omubuulira amazima, amazima galuma. Okiwulidde bulungi munnaye? Bino byonna byonna tujja kubeera nga tubiraba, tujja kubeera nga tubisoma, tujja kubeera nga tubitegeera, wabula genda maaso n'okuyiga n'okutegeera. Gy'onaakoma okusoma, gy'onaakoma okutegeera, gy'ogenda okubeera nga
era kyogenda okubeera nga ofuna okumanya wabula gyonafuna okumanya gyogenda maaso n'okuyiga n'okutegeera. Kitegeeza ova ku mutenda guno ogenda maaso n'okuyiga ebipya n'okusoma ebipya n'okulaba ebipya byonna ng'okwatagana. Kitegeeza bino byonna era still okusoma n'okutegeera togenda kuggwaayo. Nyongera okubeera nga nkuba ensonga ng'eno abagamba nti Lubaale taggwa. Lubaale taggwa lwa nsonga lwanaamumalayo ogenda kuzzaako ki? Ng'omumazeeyo ogenda kuzzaako ki? Bannaddiini bonna babeera mu makereziya, kyogamba Bayibuli gye basoma oba ebitabo bye basoma tebiggwangayo. Lwaki tebaabivaako? Kiba kitegeeza bakyayongerako, bongera okumanya n'okutegeera. Kati gwe kiki ekikulemye okumanya Lubaale oyongereko ku ekyo Lubaale kyakuwa, akuwa ebipya ogende mu maaso n'okusoma n'okutegeera. Kubanga kino okusoma tekuggwayo n'ow'ensanvu addayo mu ssomero n'asoma. Okiwulidde munnaye? Lubaale tagenda kuggwaayo. Kankubuuza ekibuuzo kimu bwe kiti nti wonoonya obwa perfection, wonafuna perfection ogenda kuzzaako ki? Kiba kitegeeza ogenda kubeera ng'okomye, ate wantu olina kubeera ng'okoma mu kuyiga. Olina kugenda mu maaso na kuyiga, olina kugenda mu maaso na kusoma, olina kugenda mu maaso na kuggulawo, olina kugenda mu maaso na kwebuuza ku bajjajjaabo n'abo abaakuteekateeka, n'abo abaakuteekamu embeera n'okubeera ng'obeebuuzaako. Ebakulemeredde weebuuze osobola okubeera nga omanya, wabula obuzibu buli awo. Lwaki teweebuuza? Bulijjo onaakoma okubeera nga toyagala kwebuuza ogenda kukola